الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمؤها وخالق الناس بخلق حسن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. أمتنا ملنجك الله سبحانه وتعالى atuwanira iddeetu nnunsi zaffe okubeera nga tukyassa nga bangi baganda baffe babayise emirambo, abalala bayise abasibe, abalala bayise balalu, abalala bayise abalwadde, abalala babadde mu mbeera zaabwe ez'enjawulo, abalala balalu, abalala bambeera zitali nnungi. Tumwebaza Allah okubeera nga nze naawe akyatukuumidde mu bulamu obulungi. Tusaba Allah abeere nga abutukuumira ate bagezeseza n'ebigezo byonna. Tusaba Allah ebayiseemu bajjuludde n'abatwala gyali. Tusaba balongoseze entaana zaabwe n'ebifo byabwe bakutte. Allahumma amin. Kutira omwoyo gwange ne jammwe abatulaba ku lutimbe gaggadde Global Television Network olw'okubeera nga mwerekereza ne mufaayo okutunuulira olutimbe lwammwe, TV yammwe, TV y'ensi eno Uganda. Tusaba Katonda abeere nga abasaasira olw'okubeera nga akalimi mwakalemezaawo ne mubeera nga temukajjaawo. Alhamdulillahi ala kulli hal. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatukuumidde ebiyungo kulaba, kubanga omuntu atalina kulaba mutuufu aba asigadde kuwulira buwulizi. Naye obanga okyalina ekiyungo kye bayita maaso, alhamdulillah osaana kukyebaza Allah abeere nga akikuumira era ayongere okukikuwa. Alhamdulillah ozezzaako okutenda Allah n'okumusuuta. Situsobola kumalayo okutenda Allah n'okumusuuta, tusobolera ddala, kubanga yatuuka otugamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Omutandika kubala byengera byembawa temusobola kubimalayo. Kale tugezaako tumutendereze Allah, tumusuute Allah atuwandiridde entunnunsi zaffe, atuwa amalusu ge twogeza nga tulina petrol station we tuganywa, n'atuwa amaaso ne gatunula nga tunoonya maziga gatambuza liiso eryo, nga waliwo abanoonya amaziga agatambuza eriiso nga gwe kyo tokirina. Alhamdulillah osaana kwebaza Allah. N'akuwa n'oba nga owulira abalala nga bayita bakiggala, Allah n'akuwa n'oba nga oyogera nga abalala bayita bakasiru. Tumwebaza Allah alhamdulillahi ala kulli al olw'okutukuumira embeera efaanagana bwetyo. Tusaako okusaasira n'okussa ekitiibwa ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah oyo gwe yatumanga rahmatan lil alamin, kati akusaasiza eri ebitonde byonna, bashiran wa nadhiran, nga yajja okuwa amawulire amalungi eri abanaalongoosa, wa nadhiran ng'era yajja okutiisa eri buli yenna omukozi w'effujja anaayonoona. Tusaba Allah okusaasira emirembe ku ye sallallahu alaihi wasallam, nga mutuufu liwomusaalira gw'ofunamu toyinza kufiirwa olw'ekigambo kya Allah kyeyagamba: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okutenda Allah n'okussa ebigambo by'ekitiibwa ebyo mu Qur'ani y'ekitiibwa Surat al-Ahzabi, n'alaga nti asooka okusaasira ku Nabbi Muhammad sallama, bamalayika abasaba Allah asooka okusaasira ku Nabbi Muhammad sallama, n'akubiriza n'abakkiriza n'atukoowoola mu ddoboozi eddungi ti abange mmwe abansalawo okunzikiriza, abagambwako ne muteeka mu nkola musaalire ku mutanda sallallahu alaihi wasallama, nga mutuufu lwe musaalira ensaasira 10 zikka ku ggwe ne ziyingira mu mirimu gyo, mu bulamu bwo, makaago, bizinensi zo, mu bantu bo wawangaalira. Lwaki? Kubanga osaalidde Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Omulama gwaffe ogwaleero si gwa kubeera nti tulyogera kusaalira Nabbi sallama, wabula kubalaga bulungi n'emigaso egirimu singa obeera omusaalidde sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu atugambye nti ittaqillaha, mutenyo Allah,
haythuma kuntu nawe mubanga mubadde wa atbi'i sayyi'ata alhasanata mubanga mukoze ekibi mukigoberezeko kirungi tamuha kijja kukisangulawo wa khaliqin nas bi khuluqin hasan mukolagane ne bannamwe mu ngeri esinga okubeera ennungi. Okitiibwa sallallahu alaihi wasallama bigambo byeyo message eyo yalimu ebyokuyiga bingi si bye tugenda okutunulako olwaleero. Tugenda kulabako ku nkizo Qur'an eno gyeyina. Omuntu ali ayina Qur'an nga tumanyi kugisoma, omuntu ayagala okusoma Qur'an ekitiibwa, omuntu abadde awankira okumanya Qur'an, tugamba nti kyandibadde kyamakulu nnyo okutegeera ku bimu ku migaso gy'ofunamu singa obeera ogimanyi, singa obeera ogisomye, n'okutegeera ekitabo ekyo Qur'an Allah nga yakissa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga Qur'an kiba mu kigambo qara'a, kigambo kusoma. Buli lwosoma Qur'an ekyagisa Qur'an lwakusomebwa, si kuteekebwa mu nnyumba kugitimba ng'ebipande by'ebifaananyi, si kugiteeka ku mmeeza n'obikkako akatambaala n'obanga mu butuufu tolina budde bugitunulamu, si kubeera nga ogiteeka buteesi mu ssimu kugiwuliriza kugiyimbisa buyimbisa kuwuliriza abasomi baayo, naye n'okubeera nga ogisoma kyamakulu. Sigamba nti okugiwuliza kibi, okugiwuliza kirungi nnyo olw'ekigambo kya Allah kye yatugamba nti wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qur'an webeera esomebwa musiriikirire mugiwulirize, mugenda kufunamu ki rahma, kusaasirwa. Kyabbeeyi okubeera nga owulidde Qur'an ng'esomebwa n'osirisa emboozi n'osirisa byonna by'oliko n'obeera ng'owuliriza yo. Lwaki? Kubanga Allah yennyini yatugambye nti mubeera mugiwuliriza era ne musiriikirira ng'esomebwa mufuna okusaasirwa nga kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo nkizo ya bbeeyi ya kitiibwa. Naye bameka Qur'an ng'esomebwa ne tusiriikirira, tusigala ku mboozi zaffe, abo twasala okuziteeka ku gundi ku siddi we tutundira ebintu byaffe, nezimotoka zitambula, oluyoogaano luli mu katale, oli n'ateekako Qur'an. Naye nga Qur'an eyina kusomebwa, bw'eba esomebwa asiriikirira oyo agiwuliriza era n'asalawo giwuliriza n'afuna okusaasira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyo nno mwattu kyankizo. Qur'an eno yakka emirundi ebiri, ng'omulundi ogwasooka okuva ku lawhu mahfuz, ku lubaawo olukumi obutiribiri olwo bamalayika lwe bakuuma Allah lwe yagamba nti la yamassuhu illa almutahharun, tekwatibwako Qur'ani okujjako abo abatukuvu ne bategeeza bamalayika, kubanga bamalayika bebitonde ebitukuvu ebitakola amazambi, ebitagenda mu hayidhu. Kale eyo aya nebanga ekwata ku malayika abo abakuuma Qur'an eyo obutiribiri ku lawhu mahfuz, nevaawo nekka ku ggulu lya samaa'i dunya ku baitul izza, ku nnyumba ey'ekitiibwa, ku lunaku olwa laylatul qadri. Allah nga bwatutegeeza mu Qur'an ekitiibwa mu suratul qadri ti inna anzalnahu fi laylatil qadri laylatul qadri khayrun min alfi shahri tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Wateekere Allah yatulaga ti Qur'an egissa mu kiro ekyo ekyokugera, ekiro ekyomukisa, malaika ne bagireeta ne bagissa ku samaa'i dunya. Awo nno mwattu bwe yavanga ebitundutundu neka kumba ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama. Qur'an yina essuula eziwerera ddala 14. Kyamakulu nnyo. Yenna atulaba atuwuliriza omulungi era ali ku lutimbe luno gaggadde okumanya Qur'an essuula ezirimu. Kyabbeeyi oyinza okubeera ng'oli muisiraamu oba kale nga toli muisiraamu naye ng'ogoberera nnyo ebyekisiraamu, naye gwe omuisiraamu oteekeddwa okumanya Qur'an ye erina essuula mmeka. Essuula ziwerera ddala 14 nga zitandika ne suratu al-Fatiha ne zikomekereza ne suratu an-Nas. Suratu an-Nas gyetumanyi nga qul a'udhu bi rabbin nas, etandika ne alhamdu. Kitegeeza nti bw'oba otegedde nti Qur'an ye erina essuula 14, tandika okwekebera mu weebuuzeemu ninako essuula mmeka. Essuula mmeka ze nnina ku 14 ninako mmeka nze budala waabwe, Masituula waabwe, Hafsa waabwe, Hamza waabwe, ninako essuula mmeka ku 14 zesobola okusoma mu butuufu bwayo. Bw'omala ekyo kitegeera Qur'an erina ejjuzo 30 ezitandika ne suratu alif lam mim, ezitandika ne suratu al-Baqara essuula ey'okubiri, ezitandika ne suratu al-Baqara essuula ey'okubiri,
nga zitandika ne aya egamba nti alif lam mim nezikomekkereza ne suratu annaba oba ejuzu gyebayita amma abasinga obungi era bwobanga ogenzeko muzikiti olaba nga ejuzu gyebayita amma ku Qur'an zonna eziri mu muzikiti yesooka okukaddiwa yesooka okukutukako nosanga nga Qur'ani ejuzu amma yesembayo nga abantu olw'okuyitiriza okugisoma n'okujagala ennyo nga Qur'ani eyesula ejuzu yesooka okukutuka ku Qur'ani nosangako juzu ndala naye nga amma bagikutuddeko lwaki olw'obuyitirivu okugisoma era oli bwomubuuza nti aha mu Qur'ani erinamu juzu mmeka talinamu juzu zange 2 oba 3 bw'atandika okubala ejuzu ze atandikira eno ku amma esembayo era nga yaga nti ndikweyo esooka kubanga gyabeera amanyi kakati juzu amma ejuzu ya 30 yesembayo mu Qur'ani ejuzu 30 musiraamu oyinako ejuzu mmeka era bw'otuulaawo n'ofumintiriza ku by'olina mu mutwe gwo zinovels zewakasoma abasambi b'emipiira b'olina zifirimu z'olina enyimba z'olina ensonga zonna z'olina ez'enjawulo eziri mu mutwe gwo Qur'an ejuzu 30 oyinako ejuzu mmeka era beeraawo otunule weetegereze weebake kyabugazi weebuuze Katonda ngenda mugamba ki nga ku juzu 3 siinaako n'emu naye nga layinaapu yaseno yonna ngiyina abayimbi bonna abannayuganda n'abebweru mbamanyi abasambi b'emipiira mbamanyi abazanyi ba firimu ab'enjawulo mbamanyi ab'ebyobufuzi ab'enjawulo obamanyi ensonga ez'enjawulo mu nsi mu duniya ozimanyi naye Qur'ani juzu 30 oyinako ejuzu mmeka tandika okwebuuza ekibuuzo ekyo era okirowoozeeko nti mbutuufu emyaka gye nnina myaka 672 Katonda ngenda mugamba ki singa ntwalira wano ngenda kugamba ki Allah ejuzu 30 oyinako ejuzu mmeka era wali otutte kuvunaanyizibwa okufumintiriza ku juzu 30 oyinako mmeka era n'otwala obuvunaanyizibwa okulabika nga onoonya ofune gy'oyigayo tugamba nti tuli ku nkizo ya Qur'ani ne obulungi bwayo n'emigaso gyayo n'ebirungi bifunibwa abagisoma era n'okulabika nga twongera okwagazisa n'okutegeera ekitabo kya Qur'an al-Karim batumala okutegeera nti ejuzu 30 eyina hizbu nkaaga hizbu bye bitundutundu ebikola Qur'ani biwerera ddala 60 nkaaga oyinako ebitundu bimeka awo wonna wonna ebibuuzo bisigala byongera okudda gy'oli question marks zigenda zidda gy'oli weetandika okwekeberamu otandika okwefaako munnange weebeereremu kyamakulu nnyo okwebeereramu nga akaseera tekannaba kutuuka ak'okubeera nga bakuyimbira la ilaha illallah nga bakutwala okuziika akaseera k'okuteeka Allah kyagamba nti waltaffati ssaaqu bissaaqo ila rabbika yawmaidhin almasaaqo entume mugigatte ku ginne waayo mumugolole mumuzza amaaso engalo muzifunyulule tabaako kakukusa kutwala akaseera ako nga tekannatuuka lowooza nnyo ku hizbu enkaaga eziri mu Qur'ani oyinako hizbu mmeka oyinako ebitundu bimeka kyabbe kyakitiibwa okubeerako kyonna kyomanya mu Qur'ani ekitiibwa nga gwe omuyisiraamu essuula ziri 6 276 oyinako aya mmeka ezo aya 6 276 amagamba 36 naye kyonna kyekiri aya zonna ezo omanyiiko mmeka zosobola okusoma mu butuufu nga Allah bwatugamba nti warattilil qur'ana tartila Qur'ani mugisome nga mugoberera amateeka gaayo maana tartil yali ategeeza ahkamu tajwid amateeka agakuyambako okulongoosa ensoma ya Qur'ani nomanya idgham okubuliza okukweka ikhfa idhhar okwolesa ikhfa shafai okweka okwokumimwa idgham mutamathilaini okubuliza ezifaanagana ebbiri idgham almutajanisaini okubuliza okweza ezifaanaganya obufulumiro naye nga zaawuka n'ebitendo idgham almutaqaribaini okubuliza kw'ennyukuta ezisemberegana mu bufulumiro nga mu butuufu abantu abamu zibatawaanya ne balabika nga abaogera zezimu naye nga zaawukana ahkamu almududi emiteeko gy'okuwangaaza egiwerera ddala 13 omanyiiko emeka
kyabbeeyi okutegeera Quran n'okugisoma obulungi. Olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yeegala agisome kubanga ye Muwarabu, agisome nga bw'ali nti Muwarabu, agisome mu Luwarabu lwe. Allah okumulaga nti Quran ya nkizo ya njawulo n'ebigambo ebirala n'ennimi endala zonna, kwe kussa aya n'amugamba nti la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu. Eyo aya ikakumutanda sallallahu alaihi wasallam nga Allah agezaako mulaga nti Quran togisomanga okwo ojabiriza oba ogisoma mangu mangu oba oyagala ogisoma ogikwate mangu mangu. Ensoma yaayo nzi Katonda nze ngendo gikuyigiriza. Gwe nkusaba onnyambe kimu kyokka, omusomesa wo Jibril malaika bw'abanga asoma fattabi' qur'ana, goberera nsoma ye, goberera engeri gy'asoma mu Quran. Tugamba Quran gy'osoma hagiseeka hajati mwalimu swaba byonna bye bakuyita atuyita ebintu bingi nnyo eyo. Kakati ze bataddewo kumpita hagiseeka kati hagiseeka sebo hagiseeka Quran oyinako ensoma gy'ogisoma eyo ogijjawa ani yagikuyigiriza? Tugamba nti faayo nnyo ofune okusoma Qur'ani ng'ogijja kuba agisoma abagoberera amateeka gaayo. Lwaki? Osobola okwefunira empeera obutitimbe. Nabbi sallallahu tugamba nti man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana, omuntu asoma ennyukuta mu kitabu kya Allah agifunako ekirungi. Wal hasanatu bi'ashari amthaliha, na buli kirungi kimu Allah kubisizamu ebirungi 10. La aqul alif lam mim harf, nabagamba nti sigamba nti ogamba nti alif lam mim harf, nti alif lam mim nti eyo harufu emu, nedda. Walakin alifu harufu, bw'ogamba nti alifu eyo ennyukuta emu, lam ezo bbiri, mim ezo 3. Kitegeeza ennyukuta 3 ozifunyemu ebirungi 3 nawe kubisaamu ebirungi 30. Allahu akbar! Eyo nkizo ya bbeeyi, kyakitiibwa. Gwani asoma Qur'ani bwetufuba okugisoma newefunira empeera 30. Si kyakitiibwa ekyo, si kya bbeeyi. Tugamba nti faayo oyige Qur'an, faayo otegeere obulungi bwa Qur'an, kubanga ki bw'ogitegeera gw'ofunamu oganyulwa kinene nnyo. Nam Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Al-Anbiya aya 5 Allah tugambye ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Nakuno kubuulira okw'omukisa. Qur'ani bannange ya mukisa. Abantu bangi tuli tunoonya emikisa, tuginoonya mu bwoya bwa pusi, tuginoonya mu bwoya bw'emmese, tuginoonya mu bwoya bwa kamunye, enjala z'ebinyonyi ne tunoonya emikisa mu bintu bitategeerekeka. Naye buli yenna yagala omukisa. Oli omuyimbi muganda waffe omukyalo yayimba oti omuntu ow'omukisa ne bw'oziba obumooli bwonna guyitawo, ne bw'oziba akatuli k'ekisumuuzo guyitamu, ne bw'oziba wansi w'oluggi omukisa guyitawo. Kakati yenna yanoonya omukisa era ng'oyagala mikisa, soma Qur'an. Allah bwe yakugambye nti wa hadha dhikrun mubarakun, ekitabo kino kya mukisa. Bannaffe mwenna abanoonya emikisa. Onoonya emikisa mu baana bo, onoonya emikisa mu bakyala, onoonya emikisa mu bizinesi, onoonya emikisa ku kyalo, onoonya emikisa mu byokola, onoonya emikisa gwe okubeera ng'oli wa mukisa. Buli wonna w'oli ng'obeera n'omukisa gukutambulirako, soma Qur'an. Bangi nnyo tubeera eyo. Kati nyinza okuleeta ekyokulabirako ekyange, kubanga bagamba nti fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah abanga akuwadde ekyengera okinyumyangako n'okyogerako, si mu kwewaana wabula mu kuyongera okwebaza Katonda, kubanga buli wonyumya ku kyengera Allah kyaba akuwadde kimu kubiraga nti weebazizza Allah. Oli agenda n'ambuuza naye seeka haji kati bampita kakati abakyala abo bana owangala nabo otya seeka kyala bana ffe n'omwatulema n'omusimulaba ndi n'omulaya mbonyabonya mezeeko emirembe. Mbagamba kimu, musome Qur'ani mufune emikisa. Wasoma Qur'ani obeera wa mikisa. Allah agondeza buli kitonde, agondeza buli kimu. Bannange tusome Qur'ani tusobole okufuna emikisa. Abantu bangi tunoonya emikisa naye emikisa giri mu kusoma Qur'ani.
emikisa giri mu kulunda embuzi. Abasobodde okulunda embuzi, lunda embuzi ofune emikisa, olye ku nnyama y'embuzi ofune emikisa. Sigamba nti abalina embuzi n'abatunda ennyama y'embuzi nti mbakubira akalango. Nedda, mbategeeza abantu baffe bawone, baleme kubeera kugenda mu shiriki, baleme kugenda mu busamize na bushiriku, naye nga balekawo ebyemikisa ebisobola okubakolera. Bannange, okulya ennyama y'embuzi kulimu emikisa, okulunda embuzi kulimu omukisa. Amazzi g'enkuba ego, amazzi g'enkuba Allah yagayita ma'u mubarakun, wa anzalna minas samaa'i mubarakun, nzisa amazzi okuva mu ggulu nga amazzi ago ga mukisa. Enkuba bwe beetonnya lembeka amazzi ago. Eri baganda baffe gye tubadde mu Buwarabu, ng'enkuba bwegezaako n'etonnya mu mwaka omulundi oba gumu oba ebiri, bonna bafulumya eweeru, bafulumya ebintu, ne bafulumya abaana, ne bafulumya buli kimu kyonna bategeera kye bayita mukisa, nti enkuba erimu omukisa. Fona bwe beetonnya tudduka kwekweka mu nnyumba. Tulabye n'obutamanya, tulabye nnyo. Mungu atuwa okumanya n'okutegeera. Enkuba tulabye ejja, ffenna buli muntu omulaba adduka kwetuwa, kweyuna wasobola kujeggama. Tayagala katono nakamu kamukooneko. Ate bw'avaayo omusanga ali mu kunoonya mikisa, n'otunuulira n'ogamba ki ekiri mu nsi. Abantu lwaki tebategeera birimu mikisa? Omukisa guli mu mazzi g'enkuba, omukisa guli mu bazadde. Buli yenna alina abazadde, tuukayo bawe ku salaamu, tuukayo basabe bakusabireko ku dduwa, tuukayo bakusabireko mu ngeri yonna. Oba maama tamanyi kusaba, oba taata tamanyi kusaba, oba taata si musiraamu, gendeyo bugenzi omugambe nti taata ekindeese wano kunkwatako mu mutwe, kunsabirako. Kubanga abazadde abalimu emikisa. Tugamba nti emikisa toginoonyeza walala, naye wano mu Qur'an, olwokuba tuli ku nkizo ya Qur'an, Allah akugambye nti wa hadha dhikirun mubarakun, kono kwe kujjukiza okw'omukisa, anzalnahu, kwe twassa, afa antum lahu munkirun, abaffe mmwe mukuwakanyamu, muyinamu engeri gye muwakanyamu nti Qur'an si ya mukisa. Qur'an ya mukisa. Faayo okugisoma, ogenda kulaba mubiyitako zibisima, mubiyita bisima. Ebisima ogenda kubirabako, Allah agenda kubikolagako n'amaaso, olabeko nti mubutuufu Allah ampadde omukisa sinziira ku kisima kyenfunye. Mbagambye nnyinza okweyogerako nga si kweyogerako kwewaala, wabula kwebaza Katonda. Nakava ku Kaaba, naye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabategeeza dda alhajj almabrur laysa lahu aljaza illa aljanna. Hijja ekkirizibwa tekina mpeera ndala yonna yonna okujjako jjana Allah gyakuwa. Omuntu avudde ku Kaaba, Allah amusangulako amazambi gonna, naddayo nga maama oli yamuzaala, naddayo n'abeera bikira mu mazambi nga takyalina zambi. Ne mufuti w'eggwanga Mungu amusaasire, n'agamba nti gayira genda ku gift ya kabaka gyatuwadde owa Saudi Arabia, genda okole ogende olambule ku nyumba ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saba Allah amusaasire omufuti w'eggwanga eyakoze omulimu ogw'ebbeeyi. Nzaani gayira gwe balonze eyo ebutambala eyo nembeerako mu bantu abagenda ku Kaaba ya Mungu gye bayita emikisa. Twongere okusaba Allah atuwe okusoma Qur'an tusobole okufuna emikisa. Tuli ku kigambo enkizo ya Qur'an, n'obulungi oli mu kusoma Qur'an, biki byofunamu. Oleme kubeera eyo kwekubagiza, kutuuka kweteekamu muguwa wette, kutuuka gamba nze nange nze kikulu mu taata yafa nkolimidde, kale nze ekikulu nze nina olutwe, buli wentula tebanjagala, nze era nze ndabye, nze abaana baabula, nze ndabye abaana bange batalina babawasa, era nze bannaye ndabye nze abaana bange ebyo batasoma, era nze bannange nze emirimu nze gwe gyabula. Soma Qur'an, ezo emboozi ogenda kuzivaamu ebyaddala. Okakasa ebyaddala Allah agenda kukuggulirawo olabe bimuyita ebisima nga Allah akugguliddewo, akuwadde omukisa. Omukisa kintu kikulu nnyo, buli yenna agulina abeera yenyumiriza nagwo. Mu suratu Yusuf aya 5-7 sura ya 10 Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله أكبر. الله قال انت أبانجم ما بانتو أيس بانتو بنا
buli ayitibwa muntu Allah akugamba ebigambo bino biwulire. Waliwo abantu abeera ku TV eno bagamba basiraamu oyo abuulira basiraamu. Nedda, bino ebigambo by'abantu bonna. Kati Allah uliye bwagambye nti ya ayyuha nnaasu, abanga abantu bange benneetondera, qad jaatkum maw'idatun min rabbikum, mujjiddwa okubuulira okuva eri mukama wammwe Katonda. Okubuulira kwa Qur'ani kuno, waliwo abantu abeereyo n'agenda n'adda mu kuliza ennyimba n'agamba Qur'ani ennyimba zino akayimba kukabuulirira. Ennyimba zibuulirira, teri nnyimba zibuulirira kuleka Qur'ani. Qur'ani yebuulirira. Ebisigadde byonna bakoppe eno mu original mu database Qur'ani yebuulirira okusinziira ku aya eno. Allah abagambye nti ya ayyuha nnaasu, bantu mmwe, qad jaatkum maw'idatun min rabbikum, mujjiddwa mubuulirize ava eri Katonda wammwe mukama wammwe. Ekyokubiri, washifaa, era n'okuwonya oba okuvumula. Bamaze tugamba nti mujjiddwa mubuulirize okubuulira okuva eri mukama wammwe era nga ko kyakuvumula. Abantu bangi banoonya ebibavumula, bangi tulina endwadde eyo. Abalala batujja ku sukaali, ne batujja ku mata, ne batujja ku nnyama. Abasawo ne bagamba tugenza n'okwata ku kisiike, va ku bisiike, va ku matooke, ne bagenda nga bakujja ku bintu ebyenjawulo. Gwe nolowooza nti obwo bulwadde obwo bulwadde. Soma Qur'ani, Allah agenda kubukutaasa. Talimba Allah agambye nti qad jaatkum maw'ida, mujjiddwa mubuulirize ababuulira min rabbikum, ng'ava eri mukama wammwe, wa shifaa, era n'okuvumula n'okuwonya. Kuwonya ki? Lima fi sudur, endwadde eziri mu mitima. Mu ndwadde ez'emitima tulina obukukuuzi. Omuntu n'abeerawo ng'alina akakuku ku munne, ngene wamulaba bulabi ngajja awanda amalusu, akyusa n'ekifuba, abanga alina waatudde nalaba najja n'amutuulako kumpi n'amusitukawo n'amuviira. Akabeere kakukuuzi koyina ku muntu. Kati omuntu asoma Qur'an tabeera na bukukuuzi. N'obeerawo n'akakukuuzi tekakuvaako, n'osojja omuntu n'omuwonga ku luwonzi. Omuntu asoma Qur'an tabeera na bukukuuzi ku mitima, kubanga buli Allah agambye nti wa shifaa lima fi sudur. Qur'ani eno mu nkizo zaayo evumula endwadde z'omu mutima. Mu ndwadde z'omu mitima egyo mulimu obukukuuzi, obutaagaliza. N'obeerawo nga gwe toyagaliza ekintu ne bwe kibanga kale tookifune era okiremesa munno kifuna. Omulimu ne wowe naabanga togukole era munno n'omuleesa ogukola. Ekintu ne wowe naaba tookirye era n'olemesa munno okukirya. Oba obutaagaliza. Kati omuntu asoma Qur'ani, ezo endwadde ezivumula tobeera nazo, tobeera na ndwadde zitaagaliza. Omukyala togenda mumutwasa, naye olw'okubanga omukyala oli gwafunye mukyala mulungi n'omwegomba, ate tolina busobozi mufuna, n'era n'osalawo okuteekawo ebimulemesa, n'omwogerera kale abo tebalina ssente, kale abo banaku, kale gwe togenda mumutwala, ate era naawe n'omulemesa munno. Obutaagaliza. Tebubeera muntu asoma Qur'an. Era wobeereyo ng'osoma Qur'an ng'olina obutaagaliza, tonnaba kubeera muntu Qur'an gwevumula. Obutaagaliza obusanga kuba walimu n'ojja mu muzikiti gwe, naye nga tayagala nakuwa otole ku salaamu. Oba ogamba nti tusadde ne haji gundi, oba ne seeka gundi, oba ne muwalimu gundi, oba ne swaba gundi, kubanga alina obutaagaliza. Ate ye imaamu. Nebuuza nti naye gwe Qur'ani gy'osoma lwaki tosobola kufunamu kufumiitiriza nti aya eno ekugambye nti evumula obutaagaliza. Tubeera ku ntimbe zino eza TV, naye ng'oli abeeraawo ng'agamba oyo nnasomamu ki, ayogeramu ki oyo, mutugireko oyo talina na byaligamba abantu, talina byatugamba. Butaagaliza ebukuli mu mutwe, ebukuli mu mutima. Kati Qur'ani evumula obutaagaliza. Qur'ani evumula ensaalwa, kubanga kirwadde ekyo kisangibwa mu mutima. Ensaalwa n'obeera ng'olina husda. Ate nga Nabbi agamba sallama nti alhasad yaakulu alhasanati kama taakulu nnaara alhatabi. Ensaalwa eri emirimu gyonna emirungi nga bw'olaba omuliro bwe gusenkenye enku.
abaali babeddeko bookya ttanuulu za bulooka baleeta fuso ye bulooka manye yettanu yenku naye ogenda kukeera ku makyanga enku zonna zaweddewo omuliro gwazimazeewo ensaalo kyekyo kyekola esswala tezikulekera ebisibo tosigaza hijja tosigaza okusaddaaka buli kalimu konna akalungi kokola wensaalwa tokasigaza kubanga lwaki oyina husda oyina ogutuube ku mutima oyina obutaagaliza ku mutima kati ekyo kyoyina ekyo tekikulekera mirimu mirungi kigisaanyawo busaanya kati Qur'ani ekyagireesa kuvumula lima fi sudur endwadde ez'ensaalwa endwadde ez'obukukuuzi endwadde ez'effitina nobeera ngaoyina effitina omuntu asoma Qur'an tabeera na fitina kubanga lwaki Allah yini agambye nti alfitinatu ashaddu min alqatili okumanya effitina mbi esinga n'omuntu assa omuntu bwatta omuntu nebamulabako maiti ne bagirabakaawo oyo alya at least aliko kalekaleko okusinga okubeera ngaoyina effitina naye nobeera ngaoyina effitina gwasoma Qur'an tugamba Qur'an yeba tenaba kusukka malooko oli kugenda mu kifuba kyo wanne bye tugamba sallama qiyama ng'enaatera okutuuka ogenda kulaba abantu nga basoma Qur'an ate sukka malooko oli gyabwe kukka mu bifuba byabwe ekoma mu ddooko oli wano kunyanyagiza ddoboozi naye nga mu mutima osigala oli mulwadde kati ezo endwadde ez'omutima ng'ensaalwa effitina Allah gyagambye nti mbi esinga n'okutta omuntu asoma Qur'ani emujjako effitina ekyo kimu ku nkizo za Qur'ani zeyina ti muntu yenna ayagala okubeera nga awona effitina soma Qur'an togenda kusigaza fitina mu mutima gwo nebbanga lyona nga tusoma Qur'an togenda kuwona fitina jakuwona fitina mu baana oba ne fitina ku kyalo oba ne fitina mu zikiti oba ne fitina ku mirimu oba ne fitina mu bantu bonna abalina ebirungi kagamba nga fitina ekuliko naye okusobola okuwona obuzibu fitina soma Qur'an Allah atugambye nti shifaa'u lima fi sudur evumula endwadde zonna ez'omutima tugambye nti okukuzi ensaalwa effitina obutaagaliza embeera embi yonna ebisangibwa mu bantu Qur'an yagivumula toyinza gisigaza singa obeera osoma Qur'an ekirala n'agamba nti wahuda Qur'an yene erungamya omuntu ng'asoma Qur'an tasobola kubula kubanga kwasoma Qur'an ng'agitegeera amanya nti kino kya bulungamu buno obuze kubanga Allah agambye nti nno Qur'an eno furqan yeyitibwa furqan eyawula amazima n'obulimba bw'osoma Qur'an omanya amazima bw'osoma Qur'an omanya obulimba kakyavudde agamba nti nno huda bulungamu bwennyini buli yenna anoonya obulungamu okubeera ku bulungamu obwannamaddala soma Qur'an ogenda kubeera mu bulungamu tojja kubeera mu bubuze agambye ekirala ti wa rahmatun era kusaasira oyagala kusaasirwa oyagala ofune okusaasira oyagala osaasirwe nabbi yagamba sallama nti arrahimuna yarhamuhum arrahman abasaasizi katonda abasaasira irhamman fil ardi musaasire ebiri mu nsi yarhamman fis sama abasaasira abali mu ggulu naye gwe tosaasira abaana bato tobasaasira abantu abakulu tobasaasira abakadde tobasaasira tosaasira bato tosaasira abantu balina bulemu tosaasira abantu balina bwetaavu oli awo tolina kusaasira kati wa tosaasira tosaasirwa omuntu asoma Qur'ani abeera n'okusaasira Allah agambye nti wa rahmatu lil mu'minin kusaasira kyakusaasiza eri abakkiriza bonna Allah agenda mu maaso atulaga obukulu bwa Qur'ani n'ekitabo sura Isra aya 78 natugamba Allah ba'udhu billahi minash shaitani rajim aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda muyimirizenga w'essala buddo bw'emisana n'obuddo bwa kawungeezi amakulu ategeeza essala esaalibwa emisana n'essala esaalibwa ekiro naga nti wa qur'an al-fajr ne qur'an esomebwa ku makya obudde bunaatera okukya ng'obudde bukedde n'osoma Qur'ani omanyiza okusoma Qur'ani naddala essula nabbi sallallahu yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallama ti buli obukeesanga sabu almunjiyati essula 7 eziwonya
gobere nooza n'ebizibu era nze amagindi gandi bubi era nze bampalana nze era abalogo nze era nze ndabye nnyo era ndabye weekwate ku bya nabbi byayigiriza ezo emboozi tojja zibeeramu. sabu almunjiyati sura 7 nabbi ziyita eziwonya. buli kumakya somanga suratu yasin walqurani alhakim yonna paka gyekoma. soma suratu albaqara, soma suratu alwaqia idha waqaati alwaqia, soma suratu aldukhan, soma suratu almulku tabaraka alladhi biyadihi almulku, soma suratu insan dahri hal ata ala alinsani hinun min addahri, suratu buruji kafiruna, soma maw'idataini, suratu falaqina nnasi ez'omulogo n'ab'ensaalwa n'abalina fitina n'abalina obukukuuzi ku bannaabwe. gwesome suula ezo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukutaasa, agenda kukuyamba. abantu batawanira okugenda mu mmindi, batawanira okugenda mu malogo, batawanira okugenda mu masabo, batawanira okugenda mu bawalimu bamaseeka babasabire. gwesoma suula ezo ojja kubanga owewezezza ku banno. bwobaira ogenda mu kali kaseera tanti munnange seeka nzize anti munnange nasuze bubi munnange anti seeka nzize anti munnange gwe seeka wange. yiga okusoma Qur'an owone embeera ezo. sab'ul munjiyat, suratu rahman, suratu waqi'a, suratu sajida, suratu dukhani, fathi, suratu yasin, suratu mulku, suratu dahri, suratu buruji, suratu falaqi, suratu nas. wesibe ku suula ezo zisomanga buli lunaku, munnange ojja kubeeranga ofuna okuwonyezebwa, ofuna okutaasibwa Allah, kubanga Allah nyini akugambye nti wa qur'ana alfajiri inna qur'ana alfajiri kana mashhuda. Qur'ani esomebwanga bunaatera okukya, Qur'ani yejulirwa. twebaka nnyo oluvannyuma tugamba tulina ebizibu, tebanjagala, emirimu jambula, abaana bange tebalina ababatwala, abaana tebalina mirimu, abaana tebasoma, nze emirimu jabula, simanyi nina ebizibu. Qur'ani lyeddagala. Qur'ani esobola okumalira ensonga za Allah kwayisiza bw'ogisoma. tusome Qur'an tusobole okubeera nga tuwona. Allah subhanahu wa ta'ala mu sura eyo atulaze nti Qur'ani yejulirwa malayika, malayika babeerawo nga bagijulira. Nabi sallallahu atugamba nti omuntu bw'asoma Qur'ani ekiro Allah aleta malayika special nejja neteeka akamwa kaayo ku kamwako ng'osaala essala ya layiri, n'osaala nga buli aya gy'osoma egenda mu kamwa ka malayika oyo. kati olowooza otya nti omala okusoma aya ezo n'omala okusaala n'osaba Allah ayinza okulema okuyingira mu nsonga zo, mu bizibu byo, embeera zo, endwadde zo, n'alema okuziyingiramu Allah? kiba kizibu. tufeeyo nnyo okubanga twekwata ku Qur'an. Allah agenda mu maaso n'atugamba mu suratul Isra aya 79 n'agamba nti wa mina allayli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. ne mu kiro zuukukamu akaseera osaze Qur'ani eyo mu swala ya tahajjudi, emukako ekiro osome Qur'ani eyo nga nnyongezaayo kyaddaaki Mukama Allah n'akuzuukiriza mu kifo eky'obuvunaanyizibwa, mu kifo ky'onoosiima, ekifo eky'omirembe. bannange Qur'ani tufeeyo gisoma. ensi tetusobola kugiyitamu nga tetufudde ku Qur'ani kugisoma. tojja kusobola kumalako na bizibu bya nsi eno. ensi ejjudde amasitaani, abalogo, abataagaliza, abefitina, ababbi, abatemu. buli kazambi yenna kafankunali yenna ajjudde mu duniya wano. kyolaba nti Nabi sallallahu atuwa Qur'an tugisome, tugisomesa abakyala, tugisomesa abaana, tusobole okuwangaala obulungi. kubanga lwaki tulina omutaasa Allah gwe yatuwa Qur'an, tulina okubeera nga tuttanira okubeera nga tumusoma. kati atugambye nti wa mina allayli fatahajjad bihi, ne mu kiro sukkako ekiro webaseeko saa 9, 8, 10, 11 faayo osaaleko osome Qur'an. agenze mu maaso n'atugamba Allah subhanahu wa ta'ala suratu Isra 82 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إلى تسا
nga tujja mu Qur'ani ekyo nga kyakuvumula. Qur'ani eno kuvumula ddagala lyennyini nakusaasira eri abakkiriza. Allah agambye binaso n'atugamba nti teyongera Qur'ani eno balyaza amaanyi abatakkiriza wabula okufaafaaganirwa kwokka olw'obutakkiriza ebyo ebiba bisse mu Qur'ani. Abalyaza amaanyi Qur'ani terina kyebongerako. Gusinga obeera mulyaza amaanyi okola shiriki kubanga dhulumu esookera ddala. Allah tugamba nti inna shirika la dhulumun azim, okugatta ku Allah n'ekintu ekirala bwe bulyaza amaanyi ennamba emu. Singa obeera mushiriku ng'ogatta ku Allah n'ekintu ekirala, Allah agambye nti wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Qur'an teyongera balyaza amaanyi birungi na bulungamu na kuwona na kuvumulwa okujjako bizibu, terina kyeyinza kubongerako. Kati olina okwewala shiriki wabulyaza amaanyi obukwata ekifo ekisooka. Wewali obulyaza amaanyi obubeera mu bantu banno b'owangala nabo. Wewali obulyaza amaanyi mu makaago. Abamu tuli balyaza amaanyi, tulina abakyala basukka kwomu, weekubiira osaliriza abaana abo basoma beno tebasoma, embeera zifaanagana bwe zityo. Obulyaza amaanyi obw'engeri zonna tubwewale. Qur'ani esobole okubeera ng'etuvumula, ebeere ng'etuwa nga Allah isizaako n'atuwa emikisa olw'okugisoma. Tuli ku nkizo ya Qur'an, omuntu agisoma tasigala kyekimu. Allah abeera nga alina byenjawulo byamukolera kubanga ayogera ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yatugamba sallallahu nti omuntu ayagala okwogerako ne Allah rabbul alamin, omulabirizi w'ebitonde byonna asome Qur'an. Buli wasoma Qur'an oba oyogera ne Allah butereevu, tewaliwo third party, tewaliwo omuntu mulala wakusatu awo. Kyobalaba nti bw'otuuka omutegeeza ensonga zo azingira mu butereevu nga talina gwe yeebuuzizaako, nga talina gwamaze kugamba nti ono ali atya tumuyambe tumukolere ensonga gundi. Ensonga yagiyingira mu butereevu Allah kubanga oyogera naye. Kati tubakubiriza tikitiriza nnyo okusoma Qur'an. Soma Qur'an buli wonayagala ng'ensonga yo nga Allah ogimutereeza butereevu, gwe muli olaba otya kyakulabirako. Kwa Allah atugamba nti wadrib lahum mathala, gwe bakubira emithaal, baleetera ebyokulabirako. Butyanga oyagala kgenda Pulezidenti Museveni omukulembeze w'eggwanga lyaffe, n'osooka omala okuyita ku LC, n'ojja oyita mu weggombolola, n'oyita mu LC 3, LC 5, n'ojja oyita mu polotoko yonna osobole otuuka ku mukulembeze nange asobola okwogera naye butereevu. Bwe tubeera nga tulina ebyetaago ku ffenna ani asooka okukolwako, eyo ansa gyeddemu olw'ensonga nti etegeerekeka. Baga nti ow'amagezi kimala okulaza, olaza bulaza n'ategeera. Gwasoose okuyita eri emmanga ku LC, simanyi LC 2, simanyi LC 3, simanyi LC 5, simanyi member parliament, simanyi kibi polotoko zonna oziyitemu otuukewo omukulembeze nange ayogera naye butereevu ku ffenna ani asooka okukolwa ku nsonga ze. Kati ekyokulabirako ekituufu kyenkuwa nti yenna ayagala okwogera ne Katonda asome Qur'an. Bw'ona ayogera ne Allah ng'osoma Qur'an, bw'onaatuuka ku nsonga yo ogimutegeeza butereevu, ogimugamba nga bwe nkugamba kati nga bw'ondaba, n'ogimutegeeza nti Allah kino. Nabbi yagamba sallama nti Allah bwe tuba tumusabe nga tulina obumalirivu n'obukakafu nti ajja kutuwa era awulira era alaba, kuba yennyini yatugamba nti ud'uuni astajibe lakum, munsabe nga nja kubakolera ku nsonga zammwe. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Buli aneekuluntaliza mutayagala kunsaba nja muyingiza mu muliro. Olabye Allah yagala nnyo kumusaba. Kati weyagala okusaba Allah ayingire mu nsonga zo, itiriza okusoma Qur'an. Bw'ona amalanga okusoma Qur'an owanike emikono gyo, Allah mutegeeze ensonga zo kinneemu, ojja kulaba nga ensonga aziyingiramu kubanga kakasizza nti ebyo ebizibu abiyingira mu butereevu. N'atugamba Allah ayino aya yakusoomooza, qul in ijtama'at al-insu wal-jinn ala an ya'tu bimathali hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Gamba gwe Nabi sallama tisinga abantu bonna n'amagege n'amajinni babadde beekuŋŋaanya mubateekewo ekifaananyi ky'eno Qur'an, tebandisobodde kuleeta kifaananyi kyayo newankubadde nga babadde abamu nga bayambagana ne bannaabwe. Kitegeeza bino bigambo bya Allah okuva Nabbi yabeerawo sallallahu alaihi wasallama paka n'olwaleero.
al-Fatiha gye yasomanga sallallahu alaihi wasallam mu swala n'olwaleero gye nsoma nayo gy'osoma, ensi yonna gye esoma. Tubadde ku Kaaba ng'abantu bonna Imaamu kasita atandika okusoma Qur'an bonna bategeera nti yasoma Qur'an, teyayinza kubuuza nti koze ebyo basoma biki, haramu tekiriiyo. Al-Fatiha nabbi gye yasomanga sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be n'olwaleero yesomebwa, kubanga kitabo kiri standard. Katosobola kuleetayo bifaanana Qur'an bw'ogiyite Qur'an nga bannaffe abasalaasala olugezigezi baleete ekifaananyirize ko, temusobola. Lwaki agambye temusobola? Kubanga yitanaba kutonda abantu nga Allah batugamba nti hal atala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kyali ekiseera nga kyebayita muntu tekinnabaawo era kirowoozebwa nako nti kiribaayo, kyebayita muntu nga tekiriiwo ddala, ng'emiti weegiri, enzizi weeziri, ennyanja weeziri, buli kimu kyonna weekiri, naye nga kyebayita insan tekiriiwo. Naye nga Allah yasooka kutonda kala n'agiragira ewandiike byonna ebinaaba ku duniya wano, newandiika byonna ebiriwo ebinajja ebyaliwo. Kati ye Qur'an ekubuulira ebyaliwo ng'abantu tebannatondebwa, n'ekubuulira ebiriwo ng'abantu batondeddwa, n'ekubuulira ebiriwo kati, n'ekubuulira ebigenda okujja mu maaso, n'ekubuulira n'ebinaabaawo qiyama. Kati kyobalaba nti abantu beekuŋŋanya n'amajinni tebasobola kuleetayo kyebifaanaganyiriza Qur'an. Eyo nkizo y'amaanyi ya ddala ku bantu abasazeewo okulabika nti bamanya nti Qur'an kitabo ky'amaanyi, kitabo kya kitiibwa, kitabo kya njawulo ku ntabotabo endala zonna. Allah agenda maaso n'atugamba nti walaqad sarafna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal faaba akthara annasa illa kufura. Mazima tannyonnyola abantu mweno Qur'an buli ngeri yakyakulabirako, naye abantu abasinga obungi ne bagaana, ne basalawo okuwakanya mazima. Abantu basalawo okuwakanyiza ddala mazima nga bagategeera ng'era bagamanyi. Ketulaba Allah buli kyonna ekijja mu nsi muno yakyogerako dda, buli kye munaaleeta kyonna Allah yakimala ddo kibawa. Yo Qur'an ebannyonnyola kinnyonnyole. Bwe tugenda mu tekinologiya kiyitirira, bwe tugenda mu byobwengula nakisukka bususi, bw'ogenda mu byensozi, eby'omu nnyanja, ebimere, ebirime, ebisolo, byonna Allah yabinnyonnyola mu Qur'an. Kati kyagambye nti abantu abawe ebyokulabirako bingi mu Qur'an eyo, naye abantu abasinga obungi bawakanya Qur'an. N'osanga n'omusiraamu nga wakanya Qur'an, mugamba munne Qur'an eyo evumula nti nze ngenze kwa sipiriini wange. Naye nga Nabbi sallama mu bwe yalinga olwadde bonna obwamujjiranga yasabakanga kusoma suratul falaqi n'ennaasi ne ikhlas, qul huwa allahu ahad, mirundi esatu. Yagamba nti eyo Qur'an surat ikhlas yeekanaakana kimu kyakusatu kya Qur'an. Wasoma qul huwa allahu emu obaliwa nti osome ejjuzu 10, bw'osoma qul huwa allahu 2 obaliwa nti osome ejjuzu 2, bw'osoma qul huwa allahu 3 obaliwa nti osomye Qur'an yonna ogimazeeko. Era nomu yagamba basahaba be ti abaayi omumwe ayinza okusoma Qur'an emirundi 3 n'agimalako mu kiro? Ne baga emirundi 3 ekulaani ejjuzu 30 n'oziddinga n'emirundi 3 mu kiro kimu, ekyo ani ayinza okukisobola obanga omubaka wa Allah? Nga bonna beewuunya tebakitegeera. N'abagamba nti omuntu asobola mumu okusoma qul huwa allahu 3 mu kiro ekyo nakyo qul huwa allahu ahadu allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad olaba enyimazeeko. N'abagamba nabwe kityo omuntu wasoma qul huwa allahu 3 abaliwa nti asomye Qur'an yonna. Era lumu sahaba agamba nabbi bamutuma mu kitundu agenda akola obuwalimu mu kitundu. Olw'obukulu bw'okutegeera qul huwa allahu n'amaanyi gaayo n'enkizo yaayo, yasaazanga abantu qul huwa allahu yokka nga tabasomesa sabasaza suula ndala yonna. Ne batuuka okwemulugunya ne bajja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Namugamba nti ya Rasulallah, munnaffe atusobedde bwe kyomutusindikira atusaaza qul huwa allahu yokka mu Qur'an mulingo omutaliimu suula ndala. N'abagamba muyite mumpitire wano. Baamuleeta amubuuza nti owaayi banna okubasaaza qul huwa allahu yokka nga mu Qur'an omutaliimu suula ndala kiki?
namugamba nti ya rasulallah qul huwa allahu eyo nze mpulira njagala enkuba mpulira mulingifa era njagala nnyo. nabbi namugamba nti okwagala kwo qul huwa allahu kukuwesiza ejjana. allahu akbar. kati osanga abantu abamu bayimamu baffe abalungi ab'ebitiibwa tubagaza nnyo okusaaza abantu baffe, kyamaanyi nnyo kyemukola, naye qul huwa allahu suula y'amaanyi nnyo era bw'ogisaaza banno mu swala babalibwa nti basomeddwa ejjuzu 10 ddamba. naye osanga omuntu nasoma bakara nasoma epeegi kumpi 2 namba azisaaza banne mu swala. lwaki okalubiriza abaddu bamu? lwaki okalubiriza abasaala? lumu sahaba omu ava mu swala nga bannaabwe abasaaziza essuula nga mpanvu awanvuyiza n'aba mu swala n'asaala wali ye n'agenda. eswala bwe yaggwa ne beemulugunya ne badduka ewali nabbi sasa nagamba munnaye ya rasulallah munnaffe atusobole tubadde mu swala n'agiddukamu n'avaamu n'agenda. tinaava mu swala n'agenda nti ye asadde wali ye n'addako n'agenda. nagamba mumpitire eva muyita nabuuza owaayo ekyakujje mu swala n'otambula n'osaalako yeyine n'ogenda kiki? yamugamba nti munnaffe oyo imaamu yafuuse shaitani yafuuse shaitani ate atya nti fe tujja mu swala tulina ensonga zaffe ez'enjawulo, tulina ebizibu byaffe bingi, naye munnaffe asaaza essuula mpanvu. abuuza nabbi abuuza omusajja yasaaza banne nti owaayi lwaki obeera ofuuka ekikemo ku banno? lwaki tobasaaza essuula nga gundi nessuula nga gundi abanyirawo essuula nga za aya 3:28 bwe zityo, naye nosaaza banno essuula aya 10 kirambo kisaaza banno mu swala olw'okuba wakwata Qur'an oli hafizul Qur'an. musaasire abantu bemusaaza. abantu bemusaaza abamu bajja mu swala oluusi nga alese takisi ng'ebulamu abantu 3 kati najja wano asaale eswala agende nga amaliriza wajibu ye notandika omukankamula bakara aya kumpi 50 oba okozesi bulungi. totamisa abantu Qur'an. abantu bagase Qur'an. soma essuula ennyimpi banno basobole okubeera nga tebeetamwa nakulabikanga oli atuuka noganze munange awo saalirawo ngenda okulinnya takisi ogwo muzikiti gwandema okusaaliramu ngenda okulinnya takisi doli takisi yandeka twayingira mu swala musajja n'asoma tabaraka aya 3 malamba atusaaza magalibi. kakati magalibi eswala yeeraaka 3 obukati bwayo butono ekikusaaza essuula empanvu kiki? nolekawo suratu ikhlas, suratu alam nashrah, suratu masad, suratu nasi, falaqi. essuula ezo ennyimpi aya 8-10 zemubanga musaaza bannammwe bayimaamu abalungi tubakubiriza abali eyabalaba omukutu guno gaggadde GTV muyambeko ku bantu bemusaaza muleme kubakankamula nnyo. essuala 2 zokka nabbi ze tugamba okuwanvuyamuuko. essuala ya Aisha abantu baba bamaze okunnyuka awo wanvuyamuuko era nabo tosukka aya ziwera zisukka 3 awo kuba yatuuka okugamba nti kale songa osome suratu shiraha oba suratu wadduha oba washamsi kubanga ezo oba zitunuulidde teziri nnyo aya nnyingi kuba aya zaazo nyimpi. neswala endala gye batugamba okuwanvuyamu ye subuhi, eswala 2. eswala esigadde zonna olw'okuba nabbi yali mutendeke sallallahu alaihi wasallama yamanya nti obudde wa abantu babeera mu kutawaana. zuhuri omuntu agaddewo dduuka lye ajja asaala addeyo mu dduuka lye afune asobole okukola. asuli omuntu agaddewo edduuka lye ajja asaale asuli addeyo. magalibi omuntu ayagala kuggalawo dduuka agabi kamala okusaala magalibi yange nzireyo zigalewo. kati ezo essuula twanguyiza abantu tubasomerenga essuula ennyimpi tuleme kubasomera ssuula mpanvu kubanga bajja kwetamwa Qur'ani bagishaawe ate nga kitabo kya kitiibwa kitabo kya bbeeyi kya kitiibwa nnyo ekisaana buli muntu yenna ekyegomba n'okubeera nga akyagala okisoma. tuwulize nnyo Qur'ani. abantu abatera okuwuliza ennyimba munnange zikunyumira nnyo era ozaagala nnyo, naye sheitaani bamugoba mu ggulu Allah yamusaba ennyimba yamusaba ebintu byali bingi. sheitaani Ibilisi alayhi la'an yasaba Allah ajiwe Qur'an kuba yagiraba wali ku lawhu mahfuz namugamba Allah nga bwongobye nange nsaba ompe Qur'ani nga gy'ogenda okuwa nabbi Muhammad kubanga sheitaani Ibilisi alayhi la'ana yalaba Qur'ani wali ku lawhu mahfuz nesaba Allah ajiwe Qur'an. Allah namuwa ennyimba nga ye Qur'ani ya sheitaan. kyola nabbi atugaana okuyimba
Allah nyina amugamba soto Yasin ti wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Wama allamnahu ash-shi'ra, situkuyigizanga bitonto mena kuyimba. Allah yagamba Nabi Muhammad sallam tetukuyigirizaako kubeera muyimbi, tetukuyigirizaako kubeera mutontomi. Ebyo byokuyimba si bibyo, ebyebivuga bidongo ebyo si bibyo. Twakuwa Qur'an gyolina okubeera ng'osoma n'okuwuliriza. Munnange nayagala emikisa, ayagala obulungi mu nsi muno, soma Qur'an, faayo okuwuliriza Qur'an. Mu matu go obeere ng'oteekamu Qur'an. Amajini amashaitani emisamba mizimu lubaale tebisobola kubeera muntu awuliriza Qur'an. Biteeka okuddukamu byagala tebyagala nga tobyegayiridde na byegayirira. Era abantu banyo bajja seeka nti munnange wanimpadde edduwa, nkubuuza kimu nti edduwa omanyi okusoma Qur'ani? Tanti munnange anti ffe taata munne yatulagajjalira kale nze gye nasomera kale tewali kusoma Qur'ani, kale saabimanya nnyo. Tugamba nti twateekawo eddalasa wano ku Gaddafi Mosque, buli lwa Sande saawa 4 tusomesa Qur'ani free bwereere. Kwata ekitabo kyo n'ekkalaamu yo, gula yasalnayo, gula Qur'ani yo, jangu osome Qur'ani bwereere. Oleme kubeera eyo kwekwasa nsonga nti bandagajjalira atamanya engeri gye twasomera amasomero g'ekizungu, kale nsaafu na mukisa. Ebyo ebiboozibozi biviireko dda, toddayo kubiteeka mu bantu kubibanyumiza. Chance y'okusoma Qur'ani weeri, abasomesa ba Qur'ani weetuli abagisomesa, faayo jjo oyiga okusoma Qur'ani osobole okuwona, kubanga Katonda akugambe nti shifaa'u lima fi sudur. Qur'ani evumula endwadde zonna ez'emitima. Tufeeyo okuwuliza Qur'an mu mayumba gaffe. Nabbi yatukubiriza nnyo sallam okusoma Suratul Baqara buli kaanaku mu nnyumba yo. Ennyumba esomeddwamu Suratul Baqara ku makya terinnyamu jinni omusana gwonna. Bw'ogisomeramu akawungeezi ejjinni shaitan teyingira mu nnyumba esomeddwamu Suratul Jinni okumala ennaku 3 tezirinnyamu. Naye nnyumba zaffe zirimu ndongo, zirimu kadongo kamu, n'otunuulya n'ogamba kakati ffe tolaba nga tuwadde nnyo bannaffe abasomi ba lukuya okubawa emirimu n'okubawa ensimbi zaffe. Lwaki? Kubanga tufuddeeyo kwerwanako na kwebeereramu. Tugamba tufeeyo nnyo okusoma Qur'ani tusobole okuwona ebizibu ebyenjawulo ebiri mu nsi muno, ne okufuna emikisa ate n'okuyambibwako embeera ennungi okugiyitamu nga tusoma Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala Nabbi ategeeza mu Qur'ani ekitiibwa Allah ategeeza nti Nabbi salama ku lunaku luli agenda kutuvaamu, agambe Allah nti ya Rabbi, Surat Furqan, ya Rabbi, ayi mulezi wange, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ayi mulezi wange, abantu abo baasewuka Qur'ani. Era mu butuufu aya eyo ddala y'amazima. Otuuka mu ddalasa osomese Qur'ani, abantu bakulekawo, gusaaziza abantu nga 100 n'osigazaamu abantu 2-3. Kyongera okakasa aya eyo nti y'amazima ddala, nti abantu bagenda kujja qiyama nga Qur'ani baagisenguka. Amanyi baagamba nti Qur'ani esenguka mu mitendera gino, era kasooba nga ogwamu kugumu kujjo manya nti wasenguka Qur'ani, tegeka ansa gy'ogenda okugamba Katonda. Okusenguka obutayagala kugisoma obaliwa nti wagisenguka, ng'osalawo n'osoma zinnovoozi n'osoma bukedde, buli kanaku bukedde yasooka mu ddiiro lyo oba mu ofiisi yo, New Vision. Era omwana ow'amawulire asala nnyo amagezi okulabikanga New Vision, bukedde, etopu ne buli kika kya mawulire ebika kumpi nga 4 nabiteeta mu ofiisi ya Haji, mu ofiisi ya Jati, mu ofiisi y'omuwalimu, musimanyi seeka gundi, simanyi muswaba gundi, nga byonna alina kubisoma. Naye tugamba gwe asoma ebika by'amawulire byonna ebyo, Qur'ani waagisomyemu, waagitunuddemu. Tugamba faayo weefeeko olabike nga olunaku terukya okujjako nga olina akadde kaweewadde mu kusoma Qur'ani y'ekitiibwa. Buli kanaku obeeko essuula ez'enjawulo. Bakubiriza nga Nabbi sallam yatugamba maana alhadith, makulu ga hadithi, ti buli obanga ogenda okwebaka kumbe ebibatu ebyo mbiriri osomeremu Suratul Falaqi ne Suratul Nasi ne Qul huwa Allahu ahad emirundi 3 3.
bomala wesimula omubiri gwo gwonna buli wamu wonna wewetuuka paka ku bigere wansi webake bulungi ng'olina n'ewuzu. Lwaki? Kubanga amasitaani, amayembe, ebisaayi biteega, emisambu emizimu bijja mu kaseera k'okwebakaako ne bikubba omwoyo gwo ne bigutwala mu limba eyo ne bigutwala mu kalina waggulu n'olaba nga bakutawugwa n'ogenda n'okuba endulu n'oleekaana bali mu nju bonna ne basisimuka bagenda okutuukako kiki? Nvudde wansi waggulu ku kizimbe ngenza okutuuka wansi kwe kuzuuka kuno. Olaba omwoyo gwo shaitaani zibadde zigubbye, amayembe gakututte, kakati ebyo ojja kuba obiwonye. Bino simanyi ndeota mmeketa amanyo, simanyi ntambula ekiro, simanyi biki ndoota emmese, ndoota ndi malaalo, ndoota ndi mu kasenyi mu lusenyi, ntambula nzekka simanyi mu ddungu. Ebyo ojja kuba obiwonye. Somanga Surat Falaq n'Nas n'Ikhlas oyibatuyo byombiriri wesimula obiri gwo gwonna. Nabbi atukubiriza nnyo okusoma Ayatul Kursiyu buli wamala okusaala ng'essala, soma Ayatul Kursiyu kubanga Nabbi atugamba sallama tebaayo kiggana kuyingira jjana wabula kufa kwokka kwe kuba kukyakulemesezza. Sigamba nti genda oyonoone okole amazambi ag'enjawulo osomenga Ayatul Kursiyu, nedda. Tugagezako okulongoosa ne Ayatul Kursiyu gisome osobole okulabika ng'owona. Wa barakallahu fikum. Tubadde ku kigambo ekikulu ekya Qur'an Karim, enkizo ya Qur'an ne bye tugifunamu singa tubeera tugisomye. Tugambye emikisa tugijja mu Qur'an, embeera ennungi gye mu Qur'an. Oyagala kwogerako ne Allah, soma Qur'an. Oyagala kuwona ndwadde ez'enjawulo, soma Qur'an kubanga evumula endwadde zonna. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.